we lutuukidde olwaleero ng'abantu basatu be baakeesowolayo okuvuganya ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso. Ku bano kuliko Munnanuupu Najja Nassif eyaliko ssentebe wa disitulikiti eno okumala emyaka 10, Ian Kyeyune munna NRM n'omukyala Flavia Nakafeero ng'ajjidde mu kibiina ki Democratic Front. Ian Kyeyune olusunsuddwa n'ategeeza nga bw'akomyewo oluvannyuma lw'okukizuula nti bingi bye yali atandiseeko kyokka ababaddewo nga tebafaayo kwe kwagala akomewo abimalirize. District Court ateggwanga obutale bwe nali nzimba tebabuddangamu, amakubo ge nali nkola nga njagala koolaasi wonna tegannaba, amasomero ge mumanyi ge nali ntumbudde kati twakka omutindo nali ntandise okuzimba zi factory tebongerangako waddeemu. Ate ye Flavia Nakafeero munnakibiina ki Democratic Front agamba newankubadde abakulembeze ababaddewo balina bye bakoze ye alaba waliwo ebizibu ebiruma bannawakiso ebyetaaga okutunuulirwa mu ngeri y'ekizadde. Mugiraba nti emenyesemenyesemu nnyo, ebibiina bingi, abantu bamenyese bano bali eno kyekireese omukazi essaawa eno ku Wakiso nti kati Wakiso yeetaaga agatta. Mukimanyi nti newegaba maka bamaama fe abagatta ne baba baana mu maka nga tebakwatagana eboogerako ne bamaama kati nze nzize nga aze okugatta. Ensonga y'abaana n'ebbula ly'emirimu mu bavubuka bye bimu ku bitanudde Nakafeero okwesowolayo. Tumanyi nti nno ensonga zaffe z'abaana employment nti abantu baffe bangi tebalina mirimu. Bangi abasunsuddwa buli omu agamba azze kukolera bantu. Tugenda kulwana okulaba nti Wakiso efuna site tufune omuwendo gw'ezo ssente zituvaamu. Tuli baakubiri abasolooza emisolo mungi mu Uganda yonna. Omusomesa amaze okulaba nti ebyenjigiriza byaffe bya decline nga biri wansi, so tuzze okukwata ku byenjigiriza Kasanje Town Council. Kasanje Town Council ina amagombolola ayina emiruka 7. Ne mu miruka 7 tulinamu eddwaliro limu. Banakazo ng'ebitundu ebirala byonna ebyenzigo tebiri mu Nansana. Tulina ebizibu bingi. Tulina obuzibu bw'amazzi amayonjo, tulina ebizibu eby'enguudo ezitanaba kubeera nnungi, tulina ebizibu by'abaana baffe abasomera amasomero ga UPE naye nga ensoma yaabwe si nnungi kubanga facilities ze balina si nnungi. Ye akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Wakiso atubulidde nti enteekateeka eno etambudde bulungi n'olunaku olwokubiri. So we are progressing well. All the candidates are prepared. And we are sure that within these 3 days, we shall be done with nominations. We so far have no challenges. All candidates are well prepared. Ono asabye abo bonna abatannaba kujja kusunsulibwa ku bifo ebyalambikiddwa obutasukka lunaku lwa nkya. Singa omuntu abafunyemu ekizibu jjo naleero naye alinayo chance ya nkya, naye singa batoze nkya kitegeeza nti okwewandisa kwa LC5 olunaku lw'enkya bano basuubira okukola ku bagenda okuva mu munisipaali y'e Kyerwa ne Kyaddondo East. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.